bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd baganda banga abasiraamu embeera eriwo obulwadde obuze abantu abasinga bafunyemu obuzibu tufunye obuzibu tubadde tusaalira waggaddwa tufunye obuzibu amasomero n'ebirala byonna naye alhamdulillah buli kimu alhamdulillah ala kulli haal tulina okubeera nga twebaza allah subhanahu wataala buli kigenda era tumanya nti tewali kigenda mu maaso oba tewali katambula konna okujjako nga allah subhanahu wataala yageze virus etambula leero biqudratillah obeera nga kudra ya allah subhanahu wataala teriyo tewali tusobola kubeera nga kitambula mu nsi eno. Barakallahu fikum ikhwati fillah. Obusiraamu ddiini ngazi. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza engeri y'okwekingiriza ebintu obulwadde nga buno tubeera nga tubyewala oba twewala crowds n'ebifo ebirala naye nga tetubadde tugamba nti omuzikiti gulina role ennene eri abantu bonna omusiraamu yenna olw'okuba eno ennyumba ya allah subhanahu wataala emirundi 5 olunaku tubeera nga tujja ne tusaala salatul jamaa ekifo kino congregation yenna ebeera wano congregation yenna esinkanira wano naffe abasiraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba almasjidu baitu kulli taqi nti omuzikiti nyumba ya buli muntu atya allah subhanahu wataala buli muntu atya allah subhanahu wataala eno nyumba ye buli atya allah subhanahu wataala eno wafuna comfort wafuna obutebenkevu wafuna okubeera nti yeyagala. Leero abantu bangi tebalina wagenda tekitegeeza nti nobeera omuzikiti gugaddwa nti nesala zikuleme ne jamaa endala wokolera oba awaka nti ekuleme nedda genda mu maaso obusaali ne famire yo genda mu maaso musaalire wonna gyembadde mukolera aho wonna kijja kubeera nga kikuyamba nga gwe omusiraamu okubeera nti okyagenda mu maaso n'okutya allah subhanahu wataala n'okubeera nti osaala jamaa. Omuzikiti ahamiya importance y'omuzikiti tugifiiringa leero abantu tebalina wagenda omuntu agamba abantu twali tusinkana mu muzikiti ogenzeyo tusinkane mu muzikiti tusaalire jindi naye leero tekisobose. nabbi saa sallam tugamba igtanim 5 qabla 5 kozesa ebintu 5 ng'ebitano tolina kutukako mu byo obudde bwo bwolina tulina obudde bungi leero faragha qabla shughlik tulina obudde buyitirivu obudde obwo tubukozese mu kuyiga Qur'an tubukozese mu kusomesa abaana baffe eddiini ewaka tubukozese mu bintu bingi nnyo ebisobola okubeera nga bitugasa. Alhamdulillah clips weziri leero online bamaseeka basomesa ku online tubeere nga tudda mu online tubeere nga tusoma. Ekyokusatu oba ekyokuna nti nabbi sallallahu alaihi wasallam tuyagamba nti allah subhanahu wataala yawa ummatu muhammad buli wamu osobola okusaalirawo wajuilat liya al ardu masjidan wa tahura. Allah subhanahu wataala yatufuulira ensi yonna muzikiti n'abantu abatukula saalira buli osobodde okusaala okuddako hadisi eri muslim Tirmidhi egamba ejjamu mu biyigo ne mu kaburi ebifo ebibiri tesobola kubeera nga tusaaliramu awasigadde wonna tusobola okubeera nga tusaalirawo. Tugende mu maaso n'essala eya jamaa. Ramadan egenda okutuuka nga naffe insha allah taala tunyedde nga tusaala bwe tusobodde okubeera nga tukungaanirira congregations entonotono abantu 3 4 5 tusobola okubeera nga tugenda mu maaso. Era tumanyi nti omuzikiti ye ssente yaffe buli wamu omuntu waddira alina okubeera nga yeetaaga ومزكتي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.